abawala abali mu myaka gyangu oba n'abakyala olwedde abali mu maka gaabwe abalina babba baabwe nga babba bammwe balinako ku ssente. Believe me, kikirize kitwale mu mutima gwo tojja kubeerayo ne banno era banno tewaziika mbuto zaabwe tebajja zaala bajja zaala kyekisookera ddala. Kati bw'oba ge mazima obagamba ki? Mbagamba nti bakkirize nti omusajja essaawa yonna asobola okuzaala omwana n'amuleeta ewaka nga tojja mulabirira. Kati tubagambe bwe era omukyala wonna gwali eyo nga ndaba oba ampuliza ku Rock FM ekintu ky'okutulugunya abaana babbaawo kintu kikya. Ffe tuli living example nti nkugamba kyemmanyi nti ogenda tuuka ekiseera ng'oyo omwana gwe watulugunya gw'olina okukubira essimu akuyambe tosobola. Mbeegayiridde tulowoozeeko ng'abantu tuleme kutunuulira bintu ng'ebyaleero tunuleko n'enkya nti bwe tuba nze twaliko lumu mu meeting y'ewaka bato bange ne mbabuuza mwana mmwe lwaki munenangana nga mukyali baana bato kummwe nga muli abato ani gwe musuubira agenda obeera omugagga nga muli awo muli bato golina asoyimya noga nze nyoba omugagga naye bugenda vaayo atya omukatala bagenda okukola ki bwe munatandika okunenenganira wano mugenda tuuka okugaggawala nga mwetemyemu kuva dda nalabye ku makyanga oyogera ku nsonga eza media houses ezimu ezafunye obuzibu. Yes. Ebyo bibeerawo naye nga tubikwata empolampola gyatuuka bikole ki bigwe baaba muliro gwennyini. Fe bano abatuga nze gwolaba ffe tukola tulina gundi buli mwezi basasula nga 20 mulomo kampani nze nkakasa Ssaalongo tokkirizanga kampani gy'okolera okuwummulamu yadde olunaku n'olumu gwoba owummudde ate n'ebiseera ebisingayo tewummula. Bwewummulamu bweti bafuna ebirowoozo ebinjaga naye mukudda tudde naani osobola okudda nga toliiwo obanoonya dda wewummulira. Nze nali nkolera eyo ku Masengere mu covid muganda wange obeera ku pressure bangi tebadda basalako ne kubakozi muganda wange osobola onaatugattako kyono kolera ki baali banoonya dde bagobera ono bw'akola bino tayinza gatta ono byabadde agatta wano tulaba nga tufunzafunza ku experience kasita owulira nti ono abadde akola abantu batandika okwetuma emirimu awo atali producer omusanga atematema waaka workload ena okweyongera ssebo bamu ebyo byokubeera eyo wano ng'olwetwala nti wano Rock FM si y'amaanyi nga yakutte ku lweyo ne Shafiq omusanga ali mu kompyuta eyagiwa Windows naye nga buli gyakugamba kompyuta tagitegeera yagamba nze ndi wa mupiira wali addiba omusanga ali mu kuyiwa Windows za kompyuta gamba nkola service ya machine eno abantu bamenye ebirimu kati nginogezo gamba nti Crown Japan sikyagalako bakamera Jibuzi osanga asimula firiji ayinza osimula firiji tanti bujaziyitako n'atulako butuuzi ayinza osimula ziri ayinza okusimuula ziri lega tubatumirako mwena abali ku Crown Japan katwe bakasima bangi nnyo badde ne agamba atya Nashiba omwagala tomalangako nga erinnya lye oba liryankwata mu mutwe Nashiba nani Nashiba ogamba ki omukulu akutumiddeko nnyo Nashiba ne Mariam Nashiba omukulu akuweereza nduza togezaako tegeeza gwomutumidde katumutumiri Okay, Nashiba mutumiddeko awo amaba kintumira Nashiba ayina ekyana kye yandeetera awo neŋŋamba kino yakireetera gwe teyakimpa ayina gwe yawaata mwana we musiru mugwagwa naye nga ntumiddeko Nalongo wali ku Crown Japan Nalongo oli omusajja obugalubindi simuvangako alipita atavaako serere zijja babagatira Lubaga abula kompeta
omukulu Peter bagamba sebo baaka akasente era ginaitidde Salongo abantu kye beesunga kiri kimu amaka ga Crown Japan amapya baagala gayingira songa etambulira ddala bulungi era leero tunatuyiseeko omujalaba tutuuse n'omulimu ogwo manyi fula ezo ziri nnya tugenda tukola mpolampola kwambuka waggulu naye nga ekitegeeza nti ekizimbe kyonna ekyo Salongo tugenda kiteekako bizinesi si tewali muntu mulala nti nina buchaja bw'essimu nja kukundulirako wano Crown Japan kigenda kukola tugenda kukolera ku kizimbe kyonna okuba nti tunakola ino studio waggulu eyo tugira content by the way ndowooza tujja ku planninga waggulu eri yokuna tulina mulumuzi zetusuubira okukolamu so tujja kukwata studio yaffe tugikubaawo yes Crown TV kino kitambule owulire endongo bwetojjera content ku content simanzi ejibu zibadde enfulumye muna gyengende okwetemera wano wadde wabaleekaana wegalire omunda tolina gy'olaga so tubatumirako nnyo simba ekirala awo sobwete bwetambula mukolano waitawo wano tulinawo Chloe omulabye Salongo Chloe mulanyirira basobola omulabako basobola omulaba najibu ate oyo omwana ate naye njagala atule ne wana akolemu naawe akola bulungi ku radio akola bulungi kakati asooke koke kati ndowooza gwe omulimu omanyi totemanga omuntu ge bakwetanga okwera omulimu gulaga guweddewo so ngenda kukola n'omukyala abamita Chloe akola bulungi nnyo ate ngaessaawa na tugenda kuba tumuleeta ku Crown Japan kadre mumulabeko Chloe omukazi omu mu basajja abajjudde kino okay so buliriza nze Gift Chloe abali ku Rock FM si kipya erinnya lyange si pya fa batandika Rock FM balimanya erinnya neneegoba omugaga divorce yagoba yabagoba byali mito byali kikendedde obirabye nenga tusanze okulaba bwe kunyirira bansimye okukolako naawe omugaga Salongo yes bamise Chloe ababuuzizza tugenda kubanga bagamba bingi katugenda simbululirawo kakati bangambe tugenda kukola fenna ate kinukoze bulungi nti nenda kukola na mukyala waliwo ensonga nze badde nnumya omutwe ebbanga lyonna kufe katugenda waka straight osobola katugeze oli mukyala olina bbaawo katugeze olina bbaawo nazaala omwana ebweru oba mu mukyala omulala nazaala mu mukyala omulala kiva ku kyabakyala okuba ntemwagala baana abo bebazadde ebweru ekisookera ddala kisinzira omwana bamuzadde bwendi oba amusanze bwemusangawo ajja bba mwana waffe ojjukira Kalishiba ke bayogerako nani bali podcast ya Shiba ne badiscussing ko ebyo ebintu by'abaana Mama Joan Kawali n'agamba as long as oyo omwana bamusanzeewo njamulira naye ate naye njamulira nga mama we taliiyo yes ate teguba mutima mubi abantu bwe babyogera then ebigenda ku internet omukyala avudde n'agamba omwana wa gundi sijja mukuza aba ayina maama we mulabirire nga ava wa maama we mwe kibanyiiza ne mugamba ye tugenda wasa abakazi ab'emitima emibi abatayagala abaana baffe abaana bamwe balyoke as long as bali gye bali then on the holidays they can always come around ne babeera n'abalala abange be bazadde naawe ne banyumya nga abaana b'oluganda ne babatwala ku by'okuzannyirako taata waabwe n'abatwala ng'abaana be but nabwe bamaliriza baddayo ewaabwe wa maama waabwe so as long as nti bali ne maama waabwe gwe tokirinako buzibu kati oba maama afudde awo bajja kuleeta abaana Salongo nkuwulira bulungi kakati divorce ensonga eri mu ddiro giwulidde okay omukyala njagala kwongera okutangaza ku nsonga eno maybe waliwo wendiwo twabulira fenna side zombi abakyala n'abaami mbadde nsaba abazadde bonna bonna oba abantu bonna balaba
program ya eno oba bali ku ompewo za Local FM endo tukyongero kitangazaamu tuleme kulaba omwana oyo nga mwana gwe omukyala oba wazadde ebweru omwana nolaba ekizibu kyakoze eki oluusi eyinza obeera opportunity ezze mu family tuleme kitunuuliranga mwana okubanga bba wange afulumye n'azaala yes kakati kankuwulira ekintu kimu nze nja kuwa example ffe abakulidde mu family nga tuzaliddwa mu bamama abaki ab'enjawulo nti ffe tubirabyeko era tubikoze ekitubiwerako obujjo nti buli oyinza obrokinga omuntu ate nga yagenda oblessinga family yammwe so mpate njagala tukyongera tukigaziya tuleme kitunuulirirawo ekiri nga tusinzira ddala ku bakyala balowooze beyond that nga tetunaba kulowooza beyond we first care about the emotions in the first place feelinga nti I'll react kubanga bba wange azadde ebweru ebyoli omwana kubanga ayinza ofuuka president n'atufuukira omumanyi omwana n'omukisa gwe mpulira bulungi Salongo awo tunagenda nja kyenjagala nze okutangazaamu kubanga tugenda kusomesa abantu babitegeere tomanya tuyinza obeerako omuntu omu gwe tukyusiza endowooza abakyala fenna ffe kati tuli bantu bakulu naye naffe twafukubira mu famire nga batuzaalamu abantu baki bangi sinakindi weekanga nga maama wo naye yali namba 2 mu maka gaki gataatawo naye ati gwe n'ofuuka mukambwe ennyo olw'okuba bba wazadde omwana ki ebweru kati ate bw'otunuulira divorce gwe bazaala mukyala atali ewaka essaawa eyo yagenda okuyamba banne oba okitegeera njagala tutuulire nga tulaba angeri tetubagaana mbu tetubaagala era mbeera sikugambye nti omwana we asigale ne maama olw'okuba mulinaku obukyayi obukyayi mulinaku gwe lwaki wankolako obwenzi yes n'ozaala mukazi omulala kati oyo omwana ye simulinaako obuzibu era ne waafuuka omukisa ng'omwagaliza naffe abafa aba blessing bw'abanga yanaabeera ekkula lya famire yaffe okitegeera simulinaako obuzibu n'obusungu bwona muteeka ku bba wange in the first place ate aleeta akajoogo ng'omwana ajje mu maka ga okaise n'akajoogo liba joogo jogo ensonga eyo gy'owulira omukyala banyiivu nnyo era bakambwalira nnyo abaana abe twatuzadde nga tubazalidde mu maka n'anyiiga nnyo olw'omwana oyo fe tulowooza nti omwana oyo ayinza obeera blessing eri famire eyo nti omusa ozaala abaana mwene mukyala w'abaana 6 n'ozaala abaana kamu ebweru ne kajja ne kayamba bannewako nze nja kuwa example nga nsinzira ku nze tife waffe tuli bangi tata tuzaala mu bakyala ab'enjawulo naye bwe mbanga muli bato terimanya ani agenda oyamba ani oyamba munne fe tata waffe yalina abakyala abasukka 3 essaawa zino bonna tebakola ki tebaliiwo naye ffe abaana weetuli era tusisinkana era namutukola ffenna ontegeera ekintu ekyo so difference eno sandyagadde bakyala bagiteekewo bawo aba azadde abaana gwe ng'omukyala ali mu maka oba omulago bazaddemu nga mubeere mubakakkamu nga mutunuulira abaana kati Salongo kankuwa example taata wange alina abakazi abasukka mu 5 oba yabayina then kuba yabazaalamu bonna abo 5 naye omu gwalina maama wange okitegeera naye maama wange mu baana be bazaalako ebwera babakazi 2 ye yabanja taata wange n'amugamba genda abaana bo obaleete bakudde ewaka olw'okubanga gye baali waba maama baabwe yabazaala nabo ate ne bafumbirwa omwana bamulangira lwaki tugenda wa taata wo ate maama wange so kind maama wange omuntu ali so kind owekisa ekingi kati n'agamba bawereeta abaana bo bakulire ewaka era twakula ne ba step sister baffe nga mama ffe yabasasula school fees nga buli kimu yakitegeera taata waffe lwaba taliiwo talinda amugambe bagobye abaana bo naye gift ne Eric bombasasulidde olw'okuba ffe babe nga bonna ajja basootinga ndowooza besootinga ne bbawe nga mudiza ssente ekyo mami yakikola yakikola nawe sookikola iwo bazaala mibiri kakati kankuwulire mu bufa obwennyininyini twetaaga okuddayo wansi embeera eno bw'otula ne maama we agenda kukubulira ensonga lwaki yayita abaana abo era n'akwata nese nakola ki n'abawera simanyi kibaliko essaawa zino bwe banga bakyali baana bato nedda twali twenkana ba step sister bange so gye bali
bagenda ne bamulabako mama. Era bamwagala nnyo mama wange. So mami wo olaba ekyo kyakola ali mu kukungula naye waliwo okubeera ng'olina omwana wa bbaawo n'abeera successful nga mugagga naye nga tosobola mukubeeradde essimu akuweyo omutwalo gw'essente olw'okuba gwe wateekawo embeera wano nga mukola ki ate bo basobozi wa mama wange ne bataziwa ne taata wa ankyengezako okulaga kyekyo nti mama we yalabira wala era singa tufuna omukisa abatunga abo nebagenda basomesa eggwanga titume kulengera bino bya emotions bananyize omusajja yakoze bwatyo tutunuulire ebira biyinza okuva mu kintu ekyo ate nga abasajja bangi balina abaana ki kati abasajja bamu bakukuta n'abaana ebweru kati nanti olaba Salongo kijja wali eri ku mmwe ababiri bawange nange twogedde batya ku ky'omwana we bw'aba ŋŋamba ampadde reasons eziraga nti omwana we alina bbeera wano then nina kubeera mukaka mu busungu nemutegeera honestly naye wava buvi eri nagamba nno twazadde omwana wange njagala ajje mu banne aba tazadde olina okunyonyola omwana oyo alina emyaka abeera azadde oyo omwana alina emyaka ayinza okubanga muto w'abaana bange benina naani ne bba wange nga muto waabwe kitegeeza wayenda wendi oba olina osooka okubeera omukakamu n'oapproachinga bulungi mukyalawo n'oyogera naye ate gwe bw'ozaala nga nze n'ozaala omukazi asobola kikola bakikola ennaku zino ab'ennaku zino muli era kiba kive osobola omukazi kiba omuteekawo kibi nnyo naye Salongo nze ŋŋamba ekisookerako mu byonna abakazi baali mu kukkiriza nti omusajja akola atya asajja laata ate kasita mukakkirizaako batono nnyo abagenda bakakkiriza mpola mpola naye mu mbeera yonna naye nze kye nazudde Salongo bwe nazaala omwana wange sijja musembezaawe waka ng'akyali muto babanga maama we gyali bulungi nsobubira nga muwa obuyambi gyali yes gyali mwana wange amala kukula n'ayogera bwe muleete waka ne mumusabula n'aŋŋamba wotabadde banyize kakati abasaagala kutubira mwana ekintu ekyo kikyamu era abakyala bonna gwali eyo nga ndaba oba ampuliza ku Rock FM ekintu ky'okutulugunya abaana babbaawo kintu kikya ffe tuli living example nti nkugamba kyemmanyi nti ogenda tuuka ekiseera ng'oyo omwana gwe watulugunya gwolina okukubira essimu akuyambe tosobola mbeegayiridde tulowoozeeko ng'abantu tuleme kutunuulira bintu ng'ebyaleero tunuleko n'enkya nti bwe tuba nze twaliko lumu mu miitingi y'ewaka bato bange ne mbabuuza mwana mmwe lwaki munenaŋŋana nga mukyali baana bato kummwe nga bwe muli abato ani gwe musuubira agenda obeera omugagga nga muli awo muli bato golina asobola yimya noga nze nyoba omugagga naye bugenda vaayo atya omukatona bagenda okukola ki bwe munatandika okuneneŋŋanira wano mugenda tutuuka okugaggawala nga mwetemyemu era ne mbagamba nti ekyo ekintu ky'okuba nti tufuna obutakkanya nga mulina bato kikyamu ne mbagamba nti bino ebitwawukanya ku lw'endowooza z'abamaama waffe kitono nnyo ku biyinza otugatta naye nkugamba nti taata baatuuka ekiseera nga bakyala tewali n'omu ate bafumbira dda basajja ki abalala naye luli balwaniranga ki taata naye bonna baavaawo ne bakola ki naye ffe tukyakola ki tukyaliwo tulowooze okuva ku bracket eyo nze nina n'ekirowoozo nze omu ku bantu abalina omukyala asukkootyo ekyo sikyakyogera kuba ensi yonna ekola ki ekimanyi naye differences bagamba differences zibeere entono singa ebikola ki ebitugatte bagamba wanodde mugenda kukeera ku makyanga mulira walala buli mubulamu bubwe mulimu kunfiirako nnyo tebakufiirako nnyo Salongo tokikkiriza ekyo nange saa kunfiirako kati nkuwuli ekyo ekireeta ebizibu nti time egenda kutuuka buli mu ngaali mulamu bubwe kati gwetebeeza otulugunya mukazi munno olw'omusajja ate nga nawe toli naye nze nkuwadde example teriyo omusajja yenna alina myaka 6 nga alina abakyala 3 ng'akyabalina kisoboka ate nga tebafanga gye bali balamu gwebuuza baddawa tekisoboka ekyo baaba kati gwe oli ku mukyala munno olw'okuba mwakoze eki yazze n'ayagala bbaawo oyagala nakumusaanyaawo naye nga end of the day naye kenya omusajja ojja kukola ki ojja muleka nga tewali naakugobya otambule okole ki ogende so embeera eyo yeetaaga okulowooza okwekika ekyawaggulu nti bwe nawe tuba mu bulamu tuba mu lugendo bwe muba mulina challenge musisinkanye muzitunuulire ng'abantu kulowooza kuba kati gwe omusajja gwe wamuwoni nga wamugjawo
wamusanga ayina waali wamusanga wa sigwa avunanyizibwa kulamu bwe era ojja mulekawo yitwala ojja mulekawo zigambe ate by the way abawala abali mu myaka gyange oba n'abakyalo olwedda abali mu maka gaabwe balina babba baabwe nga babba bammwe balinako ku ssente believe me kikirize kitwale mu mutima gwo gyojja kubeerayo ne banno era banno tewaziika mbuto zaabwe tebajja zaala bajja zaala kyekisookera ddala kati bw'oba ge mazima obagamba ki mbagamba nti bakkirize nti omusajja essaawa yonna asobola okuzaala omwana n'amuleeta ewaka nga tojja mulabirira kati tubagambe bwe kiba wadde otegeeza mukyalawo nti nazadde omwana omulala ebweru Salongo kumutegeeza kyandibadde awo omuteekateeka otyo okukimugamba nakyo kikulu diro lwali mugambye akitegeere n'osooka omuteekateeka si kujja n'omugamba nti bwanayo otegedde nazadde ebweru olina okutwala bwobanga ogenda kimugamba olina okutwala katigamba ogenda kimugamba nga omwezi ogujja wadde no kimugamba nga mugwokutaano nga guggwako okweteekateeka kati nga byonna byomuteekateeka omulago otandika omubuuza naye bwegambirawo nti nazaddeyo kaana nosooka nokimukanga mukonola nosooka engeri gyakyogeramu newayitawo omwezi nga gumu nolaba reaction ye noddamu nogamba kyalogera okufuna kyaka yafuna olubuto notakyongerezaako kasita mugenda newayitawo olunaku enkya nakiddamu nagabazi wafunayo omwana kasaffe wetuli naffe wetuli omuteekateeka tomalaga mu bwatukirako bw'omala omuteekateeka n'olaba nga by'omuteeseteese tebimala sooka olindeko osooka n'olindakoko lindako mugamba because by'omuteeseteese tebirina kyebimukanzeemu yadde olindeko okumugamba gwolowooza singa omuteekateeka n'agaana okuteekebwateekebwa tomugamba anti bw'agaana lyebbanga lyekugambye nti wemwayo emyezi ebiri nga nkimugambye nga ndaba takkiriza nga mbyemulaga ogwonaddako nja mugamba ngenze kulaba mwana wange ogenda mugamba ogenzera mwana wo kati abuuze omwana yaliwo nabo wali siriasi ngokikasa kyamazima olinayo omwana naganya omwana nekikugamba wano nzira limanyi osaaga kale bannayo awo sooka tofuluma obeerawo awo omaze omugamba toveeno n'omugamba nti nazadde omwana kubanga waliwo sinali emnotereka obwambe waliwo omukyalo omu yanyumiza ku sinali gyeyayitamuko omubulamu kijja mwogera linnya lye nenze kankyogere abantu bebe kibakola ki kibayitamu ddala abasajja abali engwe n'abaana bazaala nga tebali waka mukyala yajja ku dduuka naŋŋamba eri mukyala mukulu baali bagagga nnyo ne bbaawe akola mu kikuubo eyo bbaawe mukama n'akola ki n'amuwummuza naye yaŋŋamba bwe yajja ku dduuka infact yajja kuŋŋamba ekyo kubanga yali mukwano gwange nga tukyali mu kikuubo eyo naŋŋamba bw'oba yambuuza olinayo abaana ebbali mukyala wo baatamanyi nemugamba sirina naŋŋamba n'akiddamu n'akikola ki n'akimbuuza bwe yamaliriza n'atulika n'akaaba n'agamba singa bba wange yaŋŋamba nti alina abaana bano sandifunyiriza omusajja bw'amala okufa abaana bajjanga bakambwe nga bamanya ebbanga lyonna ono yadde abalemeseza olaba ki kitaabwe era yabalemeseza okweyagalya muki mu mali ya taata waabwe bajjanga bakambwe ng'ebintu batunda boonoona omusajja yali mugagga nnyo sente ne bazikola ki omanyi omuntu okujja mu bulamu ng'abadde n'obusungu ebbanga ddene buli kye bamuwa takimanyi naye singa ali abamanyi osanga wali baddewo ki enjawulo sirowooza nti ekyokuba n'abaana ebbali nga tebamanyikiddwa kirina kikikuyamba boogere babamanyi bakuvume bakkube manyi kikoze eki kiwedde ati nze Salongo nga sinabba mugamba abewaka ewaffe basooka okumanya abewamwe era bo bamanyi kati bw'ofunayo omuntu omanyi si buli omuntu nze kati waliwo bamaama baffe abamu nga bamukwano nnyo ne bakyala baffe ng'oluusi omusanga ayagala mulwanirako ku ntalo ze obamanyi abo nga baagala balwanirako osooka n'owangula bano abewaka nowagawaati nazaddeyo ate kati ye maama ye nze maama wange talina buzibu mugambye naye omwana ayaniriza nagamba naye
alinga mama naye asooka kubuuza okimugambye otya alinga mama Kadija mama Kadija akutumiddeko nnyo oyo ye ayaniriza n'ebitamukwata ne boogera nekkulo yono n'amanya nti ozze naye ye tatabalala kubuuza ayono wange mannange ne boogenda noono kati essaawa zino akwaniriza mu biti bwegamba ne bulijjo gwe bwangamba yono ng'abadde takuwuliranga nako tuli ku Rock FM eddakiika 18 ezise ku ssaawa omwenda tugenda batutambulira ddala mpolampola naye nga tukyatambulira ddala omulamu ogwo gulimu ekyokuyiga nti abantu bangi abayita mu bulamu obwo si kirungi kubeera n'abaana bali ogenda va mu bulamu bw'ensi eno oleeta obuzibu nti abaana bagenda kujja banyiivu nnyo eri maama waabwe ono ali mu maka nga bamanyi ebbanga yonna school fees okudireyinga yabadde abireeta obutabalabi otalya bulungi dwadde ku ye okitegeera n'abakyala babeerengako awo nga batudde nga tebalina bibasumbuwa temuli banyiivu obuuzeewo babbaawo yali azaddeyeko ku mwana ebweru omubuuze kati bw'abajja yali tukoze tutya mbavuddemu nnyo weetaaga n'obukuumi weetaaga security SFC ebyekukuuma kati kuba ne bakusanga obusange okwewala haati eyo oba okwewala Salongo kyagambye abaana ne babaleetanga ebizibu bituuseewo ate buli kimu n'okifiirwa naye nga tolina kyokifunyeemu okay then ensonga eyo ndoza tugenda abali mu comment section wano ku Clone Japan Cafe page n'abali ku Divorce mu commenting mwe mugamba ki ku nsonga eyo mugirowoozaako ki tugenda ku mulamu omulala naye nga nogwo tujja kuddako mpolampola kakati ensonga endala yanomizaamuko ku mutwe ensonga ziri bbiri tugenda zitimatima mangu eso egenda sooka eyo eya embeera eno eriwo ey'abaana okukebera abaana abiri mu bataano okukebera abaana 25 abaana bananga be babo ensonga eyo tulina ogyetegereza ennyo kuba nayo ekyase kati abantu bonna bali up and down then ensonga endala ey'abazadde abasajja abazadde ku baana abangi mu makazi ab'enjawulo tulina okukyusa engeri gye tulabamu abaana abalala omanyi ffe abasajja kati oba olina abaana bewaka kikulowoozesa nnyo okulowooza nti bano bagenda okubamu byaki ebyamakulu oba ebyamagezi newerabira omwana omu gwozadde mukyalo oba babiri bozadde watali waka so nakyo tujja kitemaatema tulabe Divorce gwe abaana bewazaala nga si bewaka obalabirira kyenkana ki oba obuyambi obwo obwenkanankana ne bana awaka bobeera nabo tugenda tutandika nakya DNA maama lwaki musiba abaana abasajja olubobbo first of all kiyinza okuba kiva ku kasente omukazi abalawa n'ateeka omwana we nga wajja ofunira school fees atali waalo ate omwana si waawo lwaki toteekawo waawo si waawo naye lwaki omwana tomuwa waabwe kati ono ennyo omusajja obeera naye lwaki tomuzalira kale oyo wuweno era abajja muza kyogamba musiba busibi n'atamuzalira ye akake abajja kamu nze ndabyeko nga family enamba omusajja talinaako omwana wuwe oyo baba tebamwagala yali tamwagala in the start naye oli bw'aba bbaawo nga yakukwana n'omufiiringa n'omwagala ojja musiba olw'okubanga ebiteebereka weebiri bati oba ojja muzaalira olaba kati waliwo sinaliyo ng'eno muzadde abaana babiri abasooka abakulu babo n'ababiri abasemba babo then omu omumakati siwo ekyo kiba kyali nga nammwe we muzaala ebbali naye yagenda neyeezaalira anti wali watugambye nti omukazi tasobola kikola naye yakikola kwolwo n'azaalako ebbali kati embeera eno eriwo ey'abaana katugeze ab'omugenzi Paulo Kafeero tugisaliraani omusango tugusaliraani era abakazi abamusiba abaana beyayagala essaawa zino abaana babatadde mu buzibu kyokka nawuliddeko n'abaana abamu abazadde baafa abakyala waliwo ekituuka nga bw'oba olimbye ennyo tobeerezaamu nnyo nze nali mmanyi okusiba abasajja kutandika wanene ndasaati omwana akulemereddeyo maybe gwe wamufunamu mwavu tajja kulabira n'ogamba kamusibe anaamusobola onabafuna gozaala ebbali okibulira onabafuna gozaalayo ebbali ojja tegeerenge bagamba nti akula yaloga okulobone kati mwami Divorce kino kijja gy'oli
ebintu bino ebya sayansi tutuusa obyesiga otuuka ku sseeryo tusobola n'okukkiriza nti bano abaana si bange bano bange. Ate obuzibu bwe nasayansi Saalongo nze simanyi oba DNA ndigikola sibitegeera sayansi bitegeera kubanga olaba DNA ekyakola ono omusajja naku zo bamutemyeko oggulu ono jebbi gwalabirira gwe yakuzimbira ennyumba omusajja yali anyirira obulungi akuziza omwana ne bamugamba nti omwana siwwe omusajja yafuuka n'akogga kati yembeera gy'alimu okitegeera nti okuziza omwana nze nkuze ne kawala kange nga nkalaba kwawo kalahuma n'otuuka oŋŋamba nti omwana oyo si wuwo bana Saalongo sigenda na mu DNA ninga kabe wawange oba si bwange anti kati waliwo n'embeera gwe ogenda kukkiriza kale abeerewo wo oba si wuwo naye embeera eneebeerewo ng'eri ew'omugenzi Paulo Kafeero abaana banyini bagabe batalako mukebera omwana bamuzuula oluvannyuma nga si wuwo kyenjagala nnyo okujjayo ddala twesiga ebyuma ebyo kubanga ensonga eno kati ng'eriwo mu ddiiro ya Paulo Kafeero nze mbadde njagala abannasayansi oba abakugu mu nsonga eyo bave batutangaaze tugenda funa ekizibu waliwo obusobozi bwonna okuba nti nze ne mukyala wange ono twazadde omwana naye nga DNA yaffe enjawufu neeyiye kisoboka naawe naye kiyinza okuba nga gyekiri mu sayansi kisoboka wakati yinza okugamba nti muwanguzi si wa Kafeero okitegeera naye nga olwokubanga mwamukebedde mu byuma nti si wa Kafeero ntoka DNA ezikozeka zaawukana naye sayansi eyinza okukinyonyola naye baŋŋamba nti edda walingawo DNA ey'ekiganda nti naye zibu nnyo omanyi nze omu ku bantu bakkiririza mu sayansi ennyo mu ngeri emu oba endala sayansi bwakira ku makya n'akwata sikaani n'agiteeka ku lubuto asobola okutegeera nti ono omwana muwala oba omulenzi bakkirira naga nti olina malaria tekikyuka oba omulina bwe bakutegeeza naga alina cancer cells bweziki era tokisobola kumalako bbanga bweziki era kituukirira so nzikiriziganya nnyo mu sayansi naye this time ndeetaaga abakugu baveeyo bajje ku mikutu bagende ku mikutu gino gya social media bagezeeko tutangaaza kubanga tugenda kwetema ddala is there any possibility nti omukyalo ono nange twazadde omwana naye nga DNA yaffe yanjawulo bwe kiba tekiriyo tuvende nga tukikola nga tukimanyi naye eno advisor egenda kugenda direct ku bafumbo abaali redde okugenda mu ebyokebera abaana tuleme kukyamuka nnyo obawo ekibaddewo soke tukakkane nti osanzeemu ku baana batali ki baboolema kusooka kukambuwala nnyo n'omuze gw'okusoberera abaana nga bebasabasala enviiri si mulungi tosoberera kiro ogenda abaana batwale mu lwatu nti bana njagala kkebeeza ate kiri okay ate muleke kitwala nga omusajja tanneesiga kiri okay ate nawe omusajja bw'okizuula manyi engeri gyokyandolingamu ng'omusajja batwala tufeesinze challenges ez'enjawulo so eyo sinaliyo ekyaliwo ate kyatutawanya kuba nze nange nadde neesuddemu embazuulu neŋŋamba lwaki buli akebera abaana asangamu abatali babe ate teri muntu azaala abaana basukka 10 nga bonna babo wakati Saalongo wadde weesuddemu oyagala kugira era nkyayagala okugenda okukikonfaminga lwansonga sigenda kikola lwakuba nti ngenda tematema mu bantu abo bati njagala kumanya kituufu bwe mmala okukimanya kyogamba yeetegeka okusangayo kaseera olina ebirwadde byetategeera banna omusaalongo abadde ate ojjasanga atali wuwo nga gwe badde osinga okwenyumira lwawuma nga si wuwo bwe nakitegeera embaga njala engeri gyo kyandolengamu kubanga ekisooka kizze nkitegeddeko era nze mbadde nsinga bagamba kijoomanyi nti bannaye bwe tuba tufunye results eziri ezawukana nekyola tetulowooza tuleme kukyamuka nnyo ate beri bakakkamu olw'ensonga eyo nti osobola n'okuvunana mukazi wo nga butufu emuvunana si bituufu kuba twalabye challenge era kuba basooka ne bakola tesiti z'abaana ba Kafeero abalina asukka mu mukyalo omu bw'osanga nga waliwo kye yakoze osooka n'omubuuza maama nali ndiddawo okudda nali nagenda wanambemu nga gwe sikulaba osooka newekenneenya nsonga ya osobola okwetegereza n'omusonyiwa okay mwabali ku Rock FM abali ku security SFC temala ndooza ensonga eyo nkulu naye nga ze kyembakubiriza nga mpita wano ku mukutu gwa Rock FM ninako Saalongo olinaku oyogedde ogenda ku DNA ngenda genda ate ebyange biri public kuba nasaba abantu bano tukkiriziganya
noga tugende tukole ki nimbaga basimbubi abewaka bona bakkiriziganya baga simbubi tolina gwalaba nga akanso gamba toluto olunuma nze nabaga basimbubi tugende tumanye kino kikole ki kive mu nengamba ati kirina buzibu genda ate kati otunule nnyo agenda okubuuza nga abuuza tugenda ddi naye mwekengere tokkiriza muntu kukomandinga ku kyewaleeta nze ngenda okwetwalira abantu bange panadol musayi kukwatagana naye nze Saalongo mukwano gwange bawe yatwala abaana be ku DNA babiri bonna ne bavaayo ng'abaana oyo omusajja byebineeno bano abantu byobeere bagamba nga boogera ku tribe zaffe abanyarwanda benzi kati omusajja ng'abaana bafaanana omusajja naye omusajja yagamba mwe baŋŋamba ewammwe abaana babiri omu waakiri abeera siwaani si weewaffe nkiwulira nnyo ekintu ekyo kiwulira nnyo ebintu ekyo anyway tufunye n'omukisa ensonga eyo abantu bagitambuza nnyo nti abantu addala abanyinaffe abava e Rwanda si kyankuzaalira muntu nga si weewaabwe era bwoba muzaddemu abaana tebabeera babo ekyo kyo kituufu kati baleme sibanga emize egimu ku bantu oba waliyo abantu abamu individu ngera bwe kiri ne wano gye bali era nawo Saalongo tosobola mu tebaliyo abewaffe batuukirivu nedda gye bali naye tebakiteekako ku buli muntu kati nze badivoshi bamumanyi mumanyi bulungi n'empisa zange n'emize gyange mu butuufu ekintu ky'abasajja okijja mu layini ekyokucyangacyanga ekyo tocyanga kati otandika otya okubanga nkuzaalidde abaana bange notandika okuŋŋamba mbu newandiba nno fana nsiruga omwana si wange kati we bamala okimukola mukwano gwange nga babaza okebera abaana ne bavaayo ku DNA zamalina ku 3 n'abagamba kati abaana omusajja ali mukyamu nnyo nga nno bamufaanana nnyo ebigambo bitwogera ebyo anti kyegambye nti tubeere tuleme kubeera emotional nnyo nga waliwo ensonga zetwandolinga nti kati obakeredde n'abaana babo kyokka still okyagamba nti olwokuba kino sibange kati ensonga ngaezo kiba kikyamu nnyo naye abali eyo bambi tubakubiriza omukazi ali amwegayira ng'amugamba bananga omwana basookera n'okwasooka omwana ng'akufaanana DNA eyaki n'amwegayira ng'omukazi akaba namugala togeza notwala omwana wange wuwo ne bazaala ow'okulutalo ng'omwana mweru abazadde atalabika ye munyarwanda nnyo bonanga babe banna baganda abazadde abasajja basobera abaana basala enviri ekiro ojja sala wiigi osanga omwana nga mwana siwuwo nviri osaze wiigi ng'osaze human hair ogambye otya ajja sala wiigi ngalowooza olaba maama bwalugwamu nti ozembe oyagala kutwala ku DNA omwana bana enviri nezino bweziti osanga bambazambala bwambazi osegera bweguti ngaomuntu alinako akapata naye nga kano akambadde bwambazi nogamba buno obutonviirize nosala muganda wawe ojja kusanga omufiripino nga gozaala nzekugoli enviri bambala nyambali bazadde busajja muleme kusoberera baana kino batwale toothbrush obusenyi akasenya kaba kakola okay ndoza ensonga eyo tugirambidde bulungi naye abantu batwala abaana ku DNA kyembadde nayenda okusembayo nga mbagamba nti mutwale abaana ku DNA embakebere kigenda yambako nnyo okwewala obuvuyo buno bwonna then n'abakyala bannaye bali mu bufumbo mukakkane mbeere kind oba ekyokusa okugenda n'oyenda ng'oli mufumbo kyekivaamu ebizibu ebyo ate n'abakyala ng'olina omanyi nze nenyanya abakyala bw'oba tosobola kufuna musajja omu asobola okumalya buli kyoyagala then bifeeko kubanga akakavuyo kagenda kuvaawo nti gweoyagala abasajja 5 buli omu ng'alina kyakola byebivubutukamu akavuyo oyinza n'okulwala nga neyakulwaza takola ki tumumanyi funa omusajja omu funa datinga boyfriend omu mu buli ebizibu byo bwala asobola bimanagement kusaasira yatusiza ku dakiika 33 eziyise ku ssaawa 9 tukyatambulira ddala mpolampola basaawa ndooza 11 tujja batubala ki tubasiibula Amami divorce. Esawa 11 nga tuwagamba kyekyo kyonna Saalongo. Zaawa ziri mwenda. Tubagambye 11. Tuyingidde mbudde butali bwe tujja twatandikiddeko mabega.
tugenda sawa 10 tujja tubagamba ki naye nga bali kubanja ndale bakyala batu banatusonyiwa bale bayomba DNA messenger agagenda ku ekyoba omanya shenegeza mukuluga naye tukole show okay tugenda ku nsonga endala eyo abaana Mami Divosh lwaki tulabirira kyenkanyi abaana bozaddeyo waka ne bozadde ebweru olwo abasalongo ebiseera ebisinga abakazi betulina ewaka abewaka betubeera nabo buli lunaku oluusi omanyi okukyusa simanyi nze kunze tusobola kunkyusa naye bakyusa abasajja oba nti omukazi wewaka asobola okukyayo omwana wo bulungi nnyo gwozadde bulungi nnyo naye nga gwe mu mutima omwana wo omwagala naye naakuteekamu ebintu ekukyayo omwana wo kati ku mwana omuto abagambye eki ddala bagamba ekyo kimu kukyaya omwana omuto asooka n'akusigira ekifaananyi kya maama gwe wazaalamu omwana we baida wendo zaffe abasajja tusikyawa nnyo abasobola nagamba nti wagenda n'ozaala omwana oyo batandika osiraana oyo mukazi oyo ate nga beeyogera nawe obiraba otegali nga ndikutazi kukulaba nserere zikyajja omwana oyandibanga kati nga akikuteeka buli kaseera olya kati ate maama g'oyina ewaka mukyala we bw'atandika okukolotera omugambo eri gye wazaala ebweru singa ndi musajja nze singa sibiwuliriza first of all mba nsobola okitegeera nti ono obujja bwe bumutawaanya nja mugamba kale omwana wange kamuleete ewaka ate era ajja kuliikaana bw'ona omugamba nti katumuleete ewaka bireme kulumya mutwe oli ankuba bisira noyinza nolowooza nti wema ŋŋenza okulaba omwana wange olimala n'embeera kati ekyo okukijjawo okukikugira mu bwongo omwana wange ajja ewaka maama bw'agaana nze omu ku bantu abakkiriza simbwe mba nyina obusobozi buli mwana abeere ne maama we naye olaba ekyo buli omulabirire gyali era nange kyenjagala ekyo bulungi bano abakyala abatali waka bo temubabaliramu ddala magezi ate n'ekirala okukaabira ekizibu wulira divorce ku ssaawa 9 omwana wo ng'alwadde gwe gwalina okubira oba divorce mukwano gwe kuba musemuzi mubikola bwe mutyo bonzaalamu eno Salongo yaba akumanyira Chloe akubye essimu sawa n'omwana we mulwadde kati mweffe temutuwa budde nze sina ne kingamba nti omwana ku makyayo yezze enkoko taata wo olweggula agigule amusooke muyiiyawo naye ab'ewaka tebayiyizikika omwana w'ewaka bamuweerawo kyayagala naye okimanyi nti nammwe bwe tubazaalamu oluusi mutufuula banka era bagamba nti ozaala mukyala ebbali oguddewo banka era kufudde banka oba omulaba mukozesa kifaananyi kya mwana ate mumekinga sure nti omukyala gozaddemu naye yenina asobola okwebeezawo takukubira buli budde takukubira buli ddakiika Salongo bampeeyo amata Salongo pampa ziweddewo muweeyo akantu akanaabeezaawo nga takusabiriza buno ne buli olyoka olowooze mbu naakulimba naye nze gwe kyomanya Salongo nze mu byemmanyi mu nsi byonna tubikola tukole tutya tulina ozaalayo ebbali ekyo nkiwagira 100 lwa nsonga nti eryemu nze ndi mu nteekateeka ate nekirala toluwaawo nnyo kuzaala bbali zaala mangu kati nze kankubuulire bw'ona ozaala akaana ak'ebbali ng'olina emyaka 5 kagenda kukulawo oli bazaale bakulire kumu bazaale bakulire kumu abaana bo bonna bakola ki leero akawungeezi ogenda ki ate Salongo ate nze Salongo kyongamba sikiddamu ogenda omukyala ajja kukyawa munzi agenda zina kugamba mbosiza abadde alaba byaki ye abadde alaba byaki abakyala sawa zino balina okubanga bali mufuba olaba byaki bigambyeko nti birabe naye gwe kyomanya Salongo kyendikuba aba kyoliko so owulira katono bwayogera Salongo nkyogeddeko alina awuuna buwunyi bwe muntu emutulemesa naye bagamba nti okuzaala ebbali waitirindako okuzaala ebbali musango lutalo anti anyiize obusungu babunkuddekale tonyiiga naye olaba ye omusajja yina agenda ozaala ebweru nga tetuli
financially stable agenda kumenya nzo wewa nze ndi financially stable atya lindako kyoko otunnyonnyola atya buli ayagala ozaala ebweru asooka abeere financially atya financially stable wandize sente meka anti wuliriza ze bakinkaabira ku musajja wange obutazaala ebweru nga tetulinamu bulungi nze nja kubulwa amata g'omwana nga wagagabanyeemu emirundi ebiri nga gabanyiza baana baani gabanyiza baana bammwe badde gamala omwana waffe bafa ku baana baabwe salongoze kiki kyetwegedde nti bano bafa ku baana baabwe mulina gwe yatumikiza ogenda okwezaazazaaza byotaasobole ate olwedde betuleeseeko ku nsi bakulemerera oba obuyambi ndi mukutabika mikisinga abaana leeta beera ng'olyoke ng'oli financially stable olyoke oŋŋambe nti nomanyino nze bino by the way ndi omu ku bakyala wagenda bba wange n'awasa omukazi omwe azonga zaba kiŋŋambyeko ŋŋamba nti olaba nno yanjagala wasayo omukyala namba 2 kuva dda nakyagala dda nina ozaalayo osobola omukkiriza bawagenda wasa omukyala nnyo njagala nnyo nze ekintu ky'okwogerako like as long as you tell me okay gwe omukyalo omu gwe naawulidde era tugakozesa example eno okwongera otegeeza abantu abalala nga tuyita mu gwe omu ku bakyala asoba nga kutuukira njagala wasaayo lwaki gwokkiriza nsobola n'omumulondera kuba kimuwadde ddembe lwaki gwokkiriza ate nze kyenkunyonyola kyekyo nti gwe kikuwadde ddembe onyinyonyodde n'oŋŋamba Crow nkwagala gwe mukyala wange nambeemu naye kuva dda nze nina ekyoto ky'obutazaala mu mukazi omu saagala baana ba mukazi omu njagala kuzaalayo ku baana bange abalala naye nja kukuwa etteeka kugambe Ssaalongo omukyalo oyo ogenda muwasa ogenda muteeka ewuwe liddawa saidi ze naye talina kubeera na buli kimu ekisinga ekyamu kati nno abagenda okuzaala ebbali nesiba ebbiri nakwesiba nino bbiri tezimala nazo tezimala bbiri tisaba ezimalira awo nina okwenyereza ddala aba 15 ebbiri so kyabuvunanyizibwa okwogerako ne mukyalo n'omugamba munne nina ekiteeso saagala kuzaala kinyegenyege ekyokuzaala ebweru kyazze bw'aba muntu mulamu ajja kugamba gowagooni ate gwe oba olina dream yo nti obulijjo okyagala era wanaagamba nedda tekijja kukugaana so omuntu muleke bulesi kyemeko stress nga agende yeezaalira agenda azaala abaana so omuntu agenda azaale naye tojja zaala buzaazi njagala omuwasa abeere n'ewuwe so that abaana be babeere nawo okutuula babeere n'ekyabwe baleme kulwanira bino bibyo bipoza ekito kyo kirabye otya ndako mala okutereereza jibuzi wano omanyi omwana oyo omanyi ebintu bino era onkozi bulungi nnyo omukyalo ono n'abeera mu mulamu guno era nze olaba ebendeeta abantu ab'enjawulo kubanga kyongedde okulaga abakyala kye balina okukola ki okukola nti teekawo condition oba baawo ennyangu mwasobola okukolera byakola ki byayagala kiba kiri mugambe nti munnaye wadde ebintu ogenda bikola kati nze Ssaalongo ona real ebyaddala nga si byakunyumisa mboozi nina omuwala wemmanyi mukwano gwa kale mukwano gwa naye relationship ye ne boyfriend we no sina bbaawe relationship ye ne boyfriend we is nti we bagende out amugamba oli omuwala nkulu n'amugamba otugoyagadde tojja kukakebeza yetaaga security yetaaga battalion n'amuapproachinga n'amubuulizako omwana namugamba oli omusajja lindako naawe yetaaga battalion bweziti kale najja n'amugamba obugalo obwo bumukolerere mpola ndabye katugeze nze naawe oli girlfriend wange tugenze out ndabye omuwala omulala katugeze divorce ye muwala n'oŋŋamba nti omuwala oli ankubye n'eŋŋamba kale wesimpa esigala nengera n'eŋŋamba omuwala ndi muganda nze neefuula nti ole ate bba wange muganda wange abadde akutegedde ate abawala ababeerera mabbala mu times byeri bategeera kode atandika okwogera wayaga mubeera mu code by the way babeera ku kodi okay kati oyakola ekyetaaga wasalawo nga bamuteeka mu mmotoka nga bagenda nga bbaawe yeeyagala ng'enkya bakawa transport kaddayo one time kibyakubeera kati bo ekyo kyekibanyumira ate girlfriend walioke kati kambuze omwami omuwala abeerawo yabeera ne bbaawe gye bali eyo ekyalo alina muganda we
bayinza okubanga bafaananya empisa oyagala kukola yandyagadde bintu yeetaaga ogifunako gomanyi Salongo yagamba naga buli muntu asaanayo omukazi omuyaaye kati yoyo omukazi omuyaaye kati kambuuze ku sadi y'omukyalo kitegedde yakkiriza bbawe nakola ki naye kati katugeze naawe weegombye omuvubuka banne omuvubuka onankubye omwami asobola kikkiriza tasobola teri musajja asobola kikkiriza ekyo era ffe basi abakazi bayiza we eva tulina kubeera wansi w'abasajja osobola kimukola ekyo naye tajja kikkolera g'oli mukazi tugenda si wangu tulina okwesiba bbiri naye ndowooza tuleka tuli mu nsi ndala divorce ensi gye tuliyo planet kyanja eno planet yega kyanja eyo laka planet ndala ate ekyanja walalamu kiye wali spa y'omukulu nalabyagitunda temwegezaamu naye era ekyo togesanga mu bantu bammwe n'abagandaganda tribe zeeno balina obujja bungi kusanga mu banyarwanda mu banyankole simanyi bulungi Salongo wagende Rwanda wandeka kakati kakwebuulire Salongo wagende Rwanda wandeka naliko n'abaana abanyarwanda ne bagamba nti bo ewabwe tebalina buba bagamba Kigali we share era kye baŋŋambanga olaba mbadde nsharinganga story y'abanyarwanda ku online for some time now naye notaga nti obadde osharinga story y'abanyarwanda badde ogenda ndabe ne Salongo naye akitegedde nkugaye mbadde naye mbadde nsharinga mboze badde ekwata ku Kigali bangamba Kigali we share bituufu Salongo todda mukundeka ng'ogenda Rwanda olaba Salongo na ewaffe tukkirizibwa okukola ebintu ebingi n'abantu bye balaba nti bibi tebikoleka biswaza nzikirizibwa mmwe mwembi nga muli ba Luganda nobaagala nedda si kubaagala bonna nsobola okuba nga ndi mukyalawo ng'ono omuganda wo mutowo najja ewaka ndi waddembe okubeerako naye omuwaamuko ng'ate nawe tokinaamu buzibu era kiba kinkakatako ng'omukyalo Munyarwanda okuba mulamu wange oyo ekitiibwa bbayi webaka naye Salongo nsenguka nca nsenguka nca Salongo ne mukyalawo Rwanda baninde Kigali Rwanda muganda wange oba osiimye n'omwana omuganda wo otekyo tekirina buzibu gende Rwanda Salongo tugende nakyo Rwanda Ashirafu tutegekere teremu tiketi tugende tudde Rwanda atekemu tugateka mu tiketi tekamu abugalo Salongo tugende Rwanda tuddeko tugenda naawe otuwerekera onatuwerekera nandi gwatutambuza ate eri waffe tuddemu tukakasa ekintu ekyo tuddemu wakati mbanjagala Salongo uli olumu bwe tuwangaliddemu ensi eno bateekako akabubi ku maaso abakazi bamwe balina ebbuba lingi nnyo abeewamwe waliwo otunulira mulamu wo n'ogamba nkoze ntya nze maama wange ne stepmother wange obasanga zoza their sisters batula ne banyumya ne bakuba ebiboozi Christmas tutegeka butekezi tugendewo no batugende eno Annaye soke tuve mu kukebeza omusaayi sogola ligula omanyira siye nanyini mboli asogola ligula omanyira siye nanyini mboli kugeza ng'omukazi nga yakusiba abaana okay bamuyise Saama yasobola agambye mukole mukoleki mukebeza abantu naye alina ekiteeso kye yaleeta n'agamba ddala waliwa ku ddwaliro wozaalidde ogenda okutuuka ng'okola ki ng'omanyidde ddala ekituufu ziri eddakiika 5 ezakayita ku ssaawa 9 twagambye ssaawa 10 zenye tugala olukola ki tubasiibula tuli ku mpewo za Rock FM koso ne Kolon Japan Katwe saako ne Divorce media twagati twako beautiful Chloe munankomyangawo atukati ensonga tukyazi
tukyatanya ensonga z'ebintu bino ogwandeeta okwera ngutemye tulina ebintu bingi nnyo nnyo byetujja okwantungerako batwogerako tuleke nga tukola ki nga tutambulira ddala kati eddakiika zino ezisigaddeyo entonotono tugenda batukola ki tutambula tutya tugenda kuba tutumira ku bantu baffe bonabona abannabizinesi okay tugenda tumirako abakasitoma ffe tutandike ne Hilda Car Accessories sooka omutumireko aliawo Mengo atunda ebyemmotoka Hilda ankubira essimu ankubire ku ssimu ankubireko Hilda Car Accessories wali emengo ng'akava kufa house awo ng'odda wali ku gundi yalese bino bintu bye bateekako bye balinnyako mu mmotoka ebipya olwo nekennabe kyataddeyo akapya naye waliwo newuunya ebintu Hilda abijjawa ateeka ku bbeeyi rayisi kubanga ekyewuunyisa tulina wogenda bisanga nti aba birina yekka tugenda kutumirako ku BAM appliance omwami oyo owamasowaani mitwalo omusajja oyo naye ali ku nyumba kubwa awo wansi waali awo wansi atunda ebintu bbeeyi rayisi omunonyeko ku TikTok wali bamuta BAM appliance nakyakyogera piece 10 n'ekinana mu ennya simanya waliwo n'ebyolukumi seti simanya seti ya kasanvu ebyambi kugirako simanyi bikola bitya mugere mumuwagire alina ebintu ebirungi tugenda kutumira ku Success Motors gwetaze emmotoka osogenda nosasulako nekibanyampula Probox njibakubiriza nnyo kati akamotoka akanjamu akatinitini kammeka nga nkoyo okunzibira ku booda mujja kuteesa n'olukumi ate oli mukyalo oyinza nofuna ey'obwereere ndabe divorce ateebereza gwe mugendeyo tugenda kutumirako ku Mami Gadget Pioneer Mall P11 bw'otuuka waawo yasinga otunda ebintu by'abaana gwe ayagala ensawo ayagala engatto alina engatto ya konali yagireeta naye yagambye agenda tikuleza Mami G brand ye yes so tugaye batugisaba okulula aliawo Pioneer Mall P11 tuukawo wegulire ebintu ebya layisi tablet yasazeeko tenga ku mitwalo 15 ofuna ate nga erimu mugenda mu line ebyokuzanyisa by'abaana bingi nnyo ne costume ze n'abaana zibawugiramu n'abalina ne cameras zino zebateeka mu gundi yes yatikudde cameras weziri yes weziri awo ku Pioneer Mall ku P11 nedduka eddala liri awo wansi osogenda okonoleka nga bafuna ku bintu ebya layisi tugenda kubanga tuzaako Derek Phones naye ali awo kumpi awo Derek kamanyi wa Derek Phones yampagidde nno jo yatuguzeeko ebintu bitirivu nkugamba office gyali mu kukola yaguddewo leero office nno agiguddewo leero yanguzeeko ebintu bingi nnyo nkutumiddeko muganda wange Derek niwe bali nnyo kumpagira yagambye nti wasalo emboozi yaffe tunyumyamu nemwejjukanya akantu anti ze mukamula akantu tugendeko wa Silvia Autoparts wa Seka yasinga okutunda ebyuma ebyemmotoka sipe yatunda mupya ate nga original Japan bw'oyitako ewa Kiseka ojja kuba wefunira ebyuma ku bbeeyi rayisi ate yagambye abiteekamu alina amakanika ba professional abekuteeramu ovaayo emmotoka yekoze eki eteredde yagambye alina n'ekipya kyaleeta nti omukubirako okusimula muli emmotoka wetagana gireeta wali waali ye naleeta ttiimu yo nejja ne bagikolera awo kigenda kuba nga kisalawo okulesa banaku Silvia Auto Parts kiduuka oyo nno atunda spare wa piki ye yegumbulira okutunda spare piki ali awo emutungo mu junction awo ojja kuba omulaba gwe yeetaaze spare wa piki mwabaana bazugu mukwate ku mugendo wa kiduuka agenda kuba oddala nga bapiki abo nzikizi batumirako Salongo njagala tumirako abantu bonna abanywera ku Mashirika Store Kisaasi baali ludda wa nembakowoola mwena abayitaayita kweri ekkubo kyanja Kisaasi Bukoto batamivuwokwo yes bayitireyo ku Mashirika Store babere nga basipinga on their favorites ogambye ludda wa Kisaasi after satellite obatumiddeko nnyo yabajje basipinge on their favorite ku Mashirika Store ntumirako na Shiba Crown Japan Katwe ne sistawo batumiddeko n'abali Crown Japan Katwe bane tukategeeza zonna zigula mukyatambulira ddala ne zonna zigula mwatusaba ne tugamba kale mujja kujja mpola mpola Salongo eri gye wagamba last call bajja
bagenda bagitambuza mpolampola ngiwulira nnyo mu ddagala kano kalastikolo lega bwetyo tutambula mpolampola ani gwe tutumiddeeko jipusi tumutumidde nsambya furniture nesambya bana nsambya furniture ate yalese ekipya omusajja yakoze akalango wakalabye nsambya furniture wakoze akalongo afe tugamba nti mbwaggwe wakoze akalango naye ekiyagambye omusajja omanyize mwagalanya Ivan Segujja olwo badde bagezaako ndozo omubuuza Segujja sijjira genda lubaga ne bakwata ne ssente zo Segujja Mohamed Vosha ayagala ssente tandika okugira tekyali byakwekwekerera doleeta kayiso nekwakati naye nze mugambe sagala afuire omusajja oli obugalubindi owa Peter yene ssente lubaga Segujja musajja w'amaanyi yakoze ensambya mu vazi n'akalanko yakoze kali international nnyo naye nga mbanyi yakye njagala okugamba ku mukulu nsambya Mwami Segujja Ivan alina ekyo yakoze omanyi ku internet kwe tubeera okwo tubeera ne comment ezikusoomooza olwo omuntu yaddagezako omubuuza ku nsonga ze ne mukyala Mirembe wagirabye gundi evidiyo gyeyakoze n'abagamba mugende muwagire Namulanda nabagende branch n'endala eri ku Jovia City n'abagamba mugende ne ku ekizimbe kyekiri mutano bakiyitani modern shoplight kakati ndowooza enkole bwe tuti notambula nti mba mufunye obutakkanya nemwawukana lutalo era tugenda kosa omukisa guno okubukuwola mwena mugende muwagire Mirembe beddings mugende mumuwagire yakoze nedduuka epya wali emaki neibawo ate Mirembe jangu wano ku radio kulokwa FM ajje tetwali mu lutalo tetwali mu lutalo tujje tukole Mirembe gyali eri akola ansambi akola tutambule tukwaniriza mu makindi eno chairman jangu ulabye oguddeyo branch awo opposite crime ate batugenda mugulako ebintu kate neziri wali ku Jovia City then wansi waliwo beddings wagudde olunaku olwaleero Mirembe bedding era mbadde nsaba mu buufu obwennyini saa omukulu Segujja bwe yayogereddemu naffe abagoberezi abadde gwe tuba tukola ki tutambuliramu nti bw'aba yavuddeyo ye yennyini nakola ki n'atusindika tugende tuwagire era nagamba teri zonna n'atugamba era n'atugamba tewali nsonga yonna eyinza muwalanya mukyalo oyo ffe tetulina side twali ba mediator twagala ndo bakole ki bakwatagane nekyagaana so kati side zombi tulina zikola ki supportinga era nangenda kukozesa omukisa guno ku local FM okudumira abantu bonna mugende mwogere Mirembe yakoze branches ze ayine Namulanda ayina ku Jovia bagenda bagire ku Jovia City ayina ku Modern Complex ayina yo ate wadde otya ki bali bayogera kudumira abantu naawe bayiko bagenda bagule omutima gwali gugenze ninga salongo osaze ebitaala bigereka naye nga bimumaliriza mugende muve wa Mirembe mugende mwogere ku Japan katwe by'amasanyalaze ebirungi ebyokane bizinesi nga tejjukira tutambuza zonna zigula sizoni yakubiri mukuggwako twagambye last call abasigadde mujje mugule ebintu ate nga nyongera bajjukiza jebuzi kano Tereza kamera yo Crown Japan katwe twaguddewo app yaffe eya Crown Japan katwe eri ku Play Store so genda ogidownloading ogifune kati bwomala ogenda sanga bintu ku bei rahisi ate ekyo mukisa nze enamba eriko nze njirina era nze nkuddamu so genda downloading app eyo ku Google Play Store ate mwe abalina iPhone tujja ndoza leero benkya egenda kuba etandise okukola Lekinga nawo osoko fina app eyo ebintu efutuga tubiteekayo mpolampola ate ebintu ogenda bifuna ku layisi ng'odownloadinze app ate era n'ekirala tukubiriza abantu mukulu Nsambya Mami Gadget Mirembe beddings Hiruda car accessories tuziteeke ku page tetulinawo tujja sindika tiimu yaffe mugiwe prices egiteekeko bajja tuwa order tuzibaweereze kubanga ye app kati esinga okuba nti etundira abantu so mbako obola mwenna ayagala okumanya ebisingawo inamba yange mugiina obungi bawo gibawo esalo ayagala okumanya ebisingawo ani ayinza okumuting ayagala okumanya ebisingawo gwatuzzaako ayagala okumanya ebisingawo osobola okufuna ku namba yange eri 0746 016 056 0746 016 056
nsindikira message twogeremuko abatunda ebintu sofa ngenda soka ku registeringa bano bado tutambula nabo Mirembe Nsambya Euda Mami Gadget mujje teke ebintu app ya feno tubikole ki tubitunde koride emaze okutambula nze kusinza orders tufuna onaku ngazita ku app okwo ndaba ntwetwongera ku products endala kigenda bakiyambako ne banafuna ki sales so tugenda kubandoza tetusokkawo wano tugenda kuba tetusokkawo wano mbadde ne divorce matovu yaman mbadde ne divorce matovu abaddewo nnyo nze nkoledde no ku pembeni obadde ku pembeni bakati 50 Chloe baganze omuti gwe naleka wandeetokera bagunze ngambe baguteme ati soko bako bugambo gamba salo bila ko bugambo gamba salo ngo mutunulire utero himu ugire bugambo vamwe biki nedda bandayika timugambe tolina kyakonga ngo just neyanzizza wamubirako waneeno naawe kimala yongera ogobigamba oli agamba sikitemala salongo bajja kunkuba baani agenda okukuba naawe oli omusajja alangira buli dakiika abakyala ina bakuba muomu ziri kusawa kwera kikabiri tuli ku Local FM ate mwe abali ku online abali ku Clone Japan katwena abali ku Divorce mwe bali kubeerako ate nga nokutumirako ku baana baweereza omupiira wana bakola omulimu gw'amaanyi nnyo aweereza omupiira okuva World Cup yatandika paka n'ekirasulako tubatumiddeko nnyo kimyanso agenda aweereza ladde musinga kamyanso aweereza omupiira abaana abo mugendeko mubalabe mubawino bamanyi okugamba bali wamutendika kano musindike kano muteekeko ssente abaana bafune ku ssente amumya nali ku kamera atera mutumira najibu simanyi yetumiri tukutumiddeko nnyo nyajibu ndaba mukosefu ayika si mugonvugonvu yalwadde bwabazira bwe yafuna bambi bwebo obulwadde tugenda tumira ku Shadia tumutumireko idako tumirako ku Shadia mubuuzeeko divorce mado so bate tutambudde olunaku olwaleero tuli ku Rock FM ate nga tusinzira ku Clone Japan katwene divorce ebadde mu vibe y'amannyo tetugenda kubanga tukola ki makati bbali eno side ogowagonda mbere bulungi mwera tugenda kubandoza tubeerekereza n'akayimba ka Dr. Jose Chameleon tubunge mubeere bulungi mweraba temwerabira ogenda ku Clone Japan katwe ogula ebyamasanyalaze ebisinga mukama batukumire mweraba